Abalonzi abalondera ku polling station ya Buloba Kasero bakedde kweyiwa mu kifo kino okusobola okulonda President wamu n'ababaka ba Parliament wabula ng'eno zituuse okuwera ssaawa 5 ez'okumakya ng'okulonda tekunnatandika olw'obuuma bu biometric voters verification kits okulwawo okutuusibwa ku kifo kino. Wano abakulembeze ab'enjawulo omubadde ne ba agent b'abeesimbyewo bennyamidde olw'akakiiko k'ebyokulonda olw'obutakola mirimu gyako mu budde ne bategeeza nti kano kandibanga kagenderedde okubalemesa okulonda abantu baabwe. Bano bawize nga batagenda kugwa mu maanyi newankubadde ng'ebikozesebwa biruddewo okutuuka nga n'abamu balabiddwako nga bafunye we batuula ne bafuna n'ebyokulya nga bwe balinda okulonda okutandika. Ng'abalonzi bakyakonkomadde bafunye amawulire ng'akulira ebyokulonda mu ggwanga omulamu Simon Byabakama awadde ekiragiro ky'okutandika okukozesa enkalala z'abalonzi okukakasa abalina okulonda olwo okulonda kutandike. Ku ssaawa 5:27 avuganya ku ky'omubaka wa Busiro East ku bwa Namunigina Emmanuel Magola atuuse ku kifo kino okusobola okusuula akalulu era olutuuse yeesozza olunyiriri n'ayisibwa mu mitendera olwo n'asuula akalulu ke. Ng'amaliriza okulonda Magola yeebazizza Katonda olw'okumutuusa ku lunaku luno olubadde lulindiriddwa okumala ebbanga. Neebaza Katonda atutuusizza ku lunaku luno ate ffenna ne tusobola okuba nti wano tutuuseewo mu kulonda kuno kwa 2026. Magola anenyezza akakiiko k'ebyokulonda olw'okukola emirimu gyako akasoobo ky'agamba nti kireetedde ebikozesebwa mu kulonda okutuuka ekikeerezi. Nsooka okunenya Electoral Commission bagambye abantu batuuke ku polling station ku ssaawa emu naye ebikozesebwa ebisinga bituuse ku ssaawa 5 n'awamu wempuliddeko ebitundu ng'ekyebando maya ne nanziga ebikozesebwa mu kulonda nga ballot papers tebinaba kutuuka. Ono annyonnyodde ku buuma bu biometric voters verification kits bw'agambye nti abantu babadde tebamanyi kubukozesa. Buno obuuma bwe batugamba bukalimagezi bwe bugenda okuyambako mu kulonda wona mu constituency buganya okukola yona gyempise obuuma tebukola webukola be babuwadde tebamanyi kubukozesa ate nga n'awalala tebutuukiddeeko ddala so ekyo mbuuza aba Electoral Commission bagenda kukikola batya. Mu kumaliriza Magola akubirizza abalonzi okulonda era n'abasaba okugoberera amateeka agateereddwawo era bakkirize ebinaava mu kulonda. Emmanuel Magola ku kifo ky'omubaka wa Busiro East avuganya n'abantu abawerako okuli Medad Lubega Sseggona akali amaggwa eyeesimbye ku bwa Namunigina Haji Abdul Kiyimbo wa NRM n'abalala. Ate ye Medad Lubega Sseggona omubaka wa Busiro East aliko kati wabula nga yazzeemu okuvuganya ku kifo kino ng'asinziira mu maka ge ategeezezza nti newankubadde okulonda kutandise kikeerezi wabula tekutambudde bubi. Bannaffe tubeebaza abagenze ne balonda, twebaza abo abakuumye obuntu bulamu, twebaza abateenyigidde mu mivuyo era tubakubiriza okugenda mu maaso n'obutakkiriza kukemebwa kugenda mu mivuyo. Ekiseera kino kyakukuuma na kutunula nkalirize ng'alagirira omusota. Ono ategeezezza nti abakuumaddembe abateereddwa mu bifo eby'enjawulo tebalina buzibu na muntu yenna n'olwekyo tewali nsonga lwaki omuntu abeera abatyawo okuggyako nga mumenyi w'amateeka. Bw'obanga ogenze kulonda nga togenze kumenya mateeka teweetaaga kubeeraliikirira. Abakuumaddembe tebalina kweraliikirira bannansi ne bannansi tebalina kweraliikirira bakuumaddembe. Buli muntu yeetaaga kukuuma mpisa na kugondera mateeka kye gagamba. Wabula alaze obutali bumativu olw'obuuma bu biometric voters verification kits obwaguliddwawo obutitimbe bw'ensimbi ate okugaana okukola ku lunaku olusembayo. Siri mumativu n'akamu nti obuuma bwe twasaasaanyako ssente empitirivu tumaliriza nga tebulina kye bukoze. Siri mumativu nti akakiiko k'ebyokulonda kaasalawo okukozesa ebyuma nga tekakoze nteekateeka emala okusomesa abantu kikwatako bagenda okupisa mu nkola n'ekyokubiri okusooka okubugezesa pre-testing. Ekyenkomerero ne tutakoma kufiirwa ssente nnyingi ezo naye ne tufiirwa n'obudde abantu abatandise okulonda ku ssaawa emu ne batandika 4:05. Abamu ku balonzi ba Busiro East bategeezezza nti newankubadde obuuma bugaanye okukola bo tebalina buzibu na kukozesa nkalala kubaze bategeera obulungi. Kubeera ebiseera bye tutandikiddemu okulonda essaawa eno era bye biseera biri bye twalonderangamu n'olwekyo tewabaddeewo njawulo. Enjawulo yandibadde ya byuma bino bye badde batugambye okukozesa mbu birina okusikaaninga n'olonda nga bakulaba bulungi
naye ekirungi good enough nti ebyuma ebyo byaganye okusikaninga okukola. Bano boogedde ku bakuumaddembe ne bategeeza nti beeyisiza bulungi olunaku olwaleero nga n'embeera ebadde nzikakkamu. Security yaffe nayo tugyebaza, ffe wano bwe tuli mu polling station yaffe wano security egezezaako okuuma emirembe alhamdulillah, era eyo yo sirina kyenjigamba security yaffe, so mwebale nnyo aba security. Nelson Hendo ne Damascene Aime Basanjo be bakusakidde emboozi eno olwa KSTV agaleero.